Yo, this is from Pantilla in the day, Buteravu kupijje the news ankakole omulungi omwagaraje komedeko nkwanirizaako mu dakiika ennyine hate nga nyongera okukwebazaako jona gyotusaako engalo gyosinzira okubanga ate okakkalabya bwe ntyo ntwala omukisa guno okubanga ate nebaza buli kinoomu asubscribinze ku channel yaffe empya emanyiddwa nga PG updates webali nnyo webalire ddala yangera kubanga ate ntandika nakulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti omukulu Mathias Mpuuga n'ababaka ku ludda luno bwe batyo olunaku olwaleero balabiseeko mu palamenti mu lutuula olw'enjawulo nga luno lwe lubadde olw'okusiima ow'ekitiibwa Joyce Mpanga emirimu gy'akoledde eggwanga kirajjukira nti ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno gye buvudde kaawa weewaawo kijjukirwa nti ababaka bano ab'oludda oluvuganya babadde bamaze entuula eziwerako ddala nga tebazeetabaamu oluvannyuma lw'okubanga ate basaba oba babanja alipoota enzijuvu ekwata ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abatamanyiddwako mayitire paka nakati. Ekifaananyi ekyo nga bw'okirengera by'ebimu ku bifaananyi ebyakubiddwa wali eri mu kusabira emyoyo gy'abagenzi ku kitebe kya NUP. Oyo ye maama azaala omugenzi Ssenteza Frank era nga bw'atyo aliraanidde oba ayimiridde ku kifaananyi kya mutabani we. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Matthew Kirabo olunaku olwaleero asimbiddwa mu kkooti enkulu wali eri mu disitulikiti ey'e Mukono ne bamusomera ekibonerezo kye era ng'ono ekibonerezo kye bamusomedde kyakubanga ate asibwa emyaka 30. Kinajjukira nti mu mwaka gwa 2022 mu mwezi gwali gwa kutaano omusango gw'okubanga ate akola obutemu obw'okutta eyali omwagalwa we amanyiddwa nga Desire mirembe gwamukka mu vvi wadde nga mu biseera ebyo yali taliiwo mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okubanga ate yali yadduka ono bamukwatira mu ggwanga erya Kenya kwe kumuzza okutuuka kati bwe bagenze maaso okubanga ate bamusomera ekibonerezo kye. Weewaawo bannayuganda tebabadde bamativu n'ekibonerezo kino nga bagamba nti kitono nnyo. Jjukira nti bwe bakugamba nti bagenda kukusiba olunaku lumu ogabanyaamu essaawa ezo by 2 n'omanya nti olunaku lumu lubaamu 24 hours baba bagenda kukusiba 12 hours oba okitegedde. So bwe baba bamusalidde emyaka 3 kitegeeza bagenda musiba emyaka 15 okusinziira ku mbala y'amakomera. Bannayuganda beemulugunyizza mu Kongo bagamba nti ekibonerezo bamuwadde kitono ddala, fact being nti yakola omusango omunene ddala ogw'okubanga ateejjawo obulamu bw'omuntu atalidda. Olunaku olwaleero tufunye ku kifaananyi kya construction ebadde egenda mu maaso okukwinizwe bwe watyo bwe wafaanana era nga awo by'ebitundu ebyetoolodde. Weewaawo bannayuganda beemulugunyizza ku luguudo luno nga bagamba nti kaguudo katono, akaguudo tekasanyusa, kaguudo kalabika bubi, sarawundingi erabika bubi, ogamba otya omuntu nti ekyo ky'ekibuga Kampala okusinziira ku comments ze mbadde ngenda mu maaso kubanga ate mpitaayitamu awo balaze nti si bamativu. Eyo nga nkugyeyo waliyo afande ono namukuleeterako ko yeegatta ku mukutu ogwa TikTok era nga abaana bazzenga bakola ki bamusabula mu comment section gye byatandikira ne batandika okubanga ate bamugamba twabakoowa biki. Omwami ono n'avaayo okubanga ate alaga bannayuganda nti ye ali ku side ey'abantu wadde nga mu poliisi era omwami ono yafiirwako n'omuzzukulu we. Nzijukira nnyo okubanga ate mbaleetera story wabula nga ate bannayuganda abamu baalaga nti bakisanyukiddemu ne bamugamba nti bulijjo nammwe mufiirwa kokirabe obitegeera comments ezefaananyizako ezityo naye nga ye abaddengawo okubagamba nti nze oba mwogera biki kyengezaako balaga nti wadde mu ggwanga mulimu abasirikale ababi naye ate n'abalungi mwe bali era ng'ono abaddenga agenda maaso okubanga ate akola videos ez'okubanga ate asaba abasirikale banne balekeraawo okubanga bakwata bubi bannayuganda babakwatenga bulungi baleme kubanga ate babayisa bubi. Weewaawo kyandibanga ate kimuzaalidde emiwunyo era ng'ono wenjogeera alayira kubanga ate asulawo uniform na mulimu gwe olw'ebyazze ayitamu. Naye kambabuulireko ekintu kino. Waliwo abasuubira mbunnonze basobola okunzija ku mulamwa. Kye nalumbaganye nkimanyi era ne kyenjagala nkimanyi. Muli ku video zange kati abamu mujja mu commentinga ne muwoza oyo toli musirikale n'afuuka toli musirikale. Niye ngenda okulaba nga aba commenting ebyo bambadde busaati bwa yellow. Niye kambabuulireko ekintu kino guys. Kibanga kyambalo kya poliisi ekyaleese obuzibu nakyesonyiye ekyo nakisuddeyo. Kintu ekibanga kyambalo kya poliisi ekyaleese obuzibu nakyesonyiye ekyo nakisuddeyo.
kubanga waliwo abampadde amagezi nti mwagala munkwate mundukeko ebisango sango mbusimanyi nine mundu biki ekyambalo nakyesonye nenkikanyugayo munfuna bulungi abamu muwoza mbu simanyi ndi muzanyi wa firimu. Yes, kibaba abasirikale bonna gye bali bayina emirimu gyabwe emirala. Nsobola okubanga ndi muzanyi wa firimu bambadde muzanyi wa firimu, but kyenjogerako kirala tekikwatagana na firimu. Njogera ekintu ekinnuma, njogera ekintu ekiruma abantu bonna abalinga nze. Munfuna bulungi. Soka kati ekyo kyambalo nakyesonyiye kati buli kyenjogera njogera nganze kubanga kye tulwanirira buli omu akimanyi. Twagala omuntu abenga asobola oyisawo eddoboozi ne lituuka ku muntu oyo. Munfuna bulungi. N'omuntu kati essaawa zino gwe tuyinamu essuubi, essaawa zino ayogera ebiruma Abannayuganda, mumukimanyi bulungi yali musajja muyimbi. Ng'ayimba akola naye yali musajja wa katemba. Essaawa zino ffenna Abannayuganda basinga gwe bayinamu essuubi. So tuleme kubuzaabuzibwa abamu nga batujja kumulamwa simanyi biki, tulwanagana lwa ddembe tusobole okuva mu buwambe nga naawe bw'oyogera ekigambo ekyo kiyitawo ne kiwulirwa. Eyo y'ensonga eriwo. Eky'omukisa omulungi nti abakitegedde bakitegeddera bategeera omulamu oguliwo. So kaakati nafunye n'omukisa nti nange kati gendako mu Amerika. Baagala bandabe, babeekubye bambuuza kiki lwaki ki ekyakuleetedde ki ekikuleetera okwogera bw'oti era bulumi ki bw'oyina era ki kye weetaaga ggwe ng'omuntu. Interview nja gikola era mu kaseera kano nze ndiira mu nnyumba neekuba kupamampama mu kabaketi. Kuba manya abasajja saagala bankwate nga mu Amerika sinnakola ki sinnakugenda sinnaba kugenda. So kaakati kyekyo tulina okulwanagana tusobole okuva mu buwambe. Tulwanagana lwa ddembe lyaffe Abannayuganda naffe tufune ku ddembe. Oyo nga tumutadde ku mabbali ye omukulu amanyiddwa nga Majembere bw'atyo naye avuddeyo n'abeera nga yatse ayassa ebyama kwagasse n'okugamba nti oba afa kaafe naye ng'abulidde Museveni ekituufu ekiri mu basajja be. Balamusizaako mwenna Abannayuganda amanya nga bulijjo nzize okwekubira omulanga. President Museveni yingira mu nsonga zaffe. Anti-corruption unit kye kitongole ekikyasinze okulya enguzi. Anti-corruption unit kye kitongole ekigenda ossuula Uganda ogikuba ekigo. I'm ready to die. Naye nga njogedde amazima. Kuba President Museveni tomanya biri mu anti-corruption unit. Fa Abannayuganda abatuuseeyo bwe banyigiriziddwa leka tukubuulire ebiri mu anti-corruption unit naye nga kye kitongole ekikyasinze okulya enguzi. President Museveni kye kitongole ekigenda okusuula NRM, ekigenda okusuula NRA. Bonna Uganda buli muntu yenna anyigiriziddwa mu anti-corruption unit tebalina we bagiwaaba, tolina woyinza kugiwaaba okujjako wa President Museveni, President w'omuntu owansi. Taata President Museveni wogenda okukakasiza amazima agali mu ttaka lyaffe. Vaayo okola okunoonyereza bw'onoosanga nga byenjogera bikyamu ontwala onsibe. Anti-corruption unit kye kitongole ekikyasinze okulya enguzi. Muleme kwonoona gavumenti ya President Museveni. Muleme kwonoona gavumenti ya President Museveni nga muli enguzi. Anti-corruption unit baabateekawo okulwanyisa nguzi. Bino ebintu afande Nakalema tiyabikola nga akyali mu unit ye. Mulidde ssente ku bantu, musibye abantu, President abantu bangi bavundira mu makomera lwa anti-corruption unit. Basibiddwa, babonaabona, batulugunyizibwa, duloni zibanona kiro. Batuwamba buwambi bakwata abantu nga abakwata embwa. President Museveni anti-corruption efuuse ekizibu. Kino njagala kikubulya President. Emirimu egiyina amakulu abakozi ba gavumenti bwe balina okulondoola bagivaako. Beegasse mu mirimu gy'amataka egirimu ssente. Baagala okutwala amataka gaffe. Eggomba waliyo eka bina. Omusajja yajja n'akola ekyapa niyegatta n'owa famire n'abba abakadde. Naye Lusooka ali mu kusiba ffe atusibye. Buli lunaku awoza ngenda kubateekako fayiro. Nze ndi lwedde okuttirwa oba kubwa masasi oba kukola ki naye nja kufa nga President otegedde bino. Basajja batutulugunya ettaka lyaffe balitwala. Bannange ettaka lyange lyabakola ki? Nagula ettaka lyange abakadde ne bakuza omusajja gwe bayita Amosi buli lunaku bamutegekera makomera. Essaawa eno balimba Abannayuganda, juzi balimba abantu ne bagamba Majambere tumukutte. Abamawulire bonna ne badduwa ku kkooti y'e Masaka.
bagenda tuke Masaka nga Majambere siko balese muzeyi jeno muhozi eno gundi eriwo batandise bano kambabulire bano bayina kikolo bayina bye bakola oba bagala kusuula gavumenti oba bagala kukola ki bayina abasasula bano abasajja tebakyakolera gavumenti wabula baleka bakolerwa bayina ebitongole ebiyeekera eggwanga bibakolera olw'ensonga toyinza kuvayo n'okwata buli muntu okwata buli muntu mugero olwaleero ava kkubira mu bakadde abaatukuza ettaka n'abagamba batumuwadde ssente bagenda kusibwa naye ekyo batutavayo ne tubyogera bajja gamba ffe tusibwa tuli babbi nze mbabuulira I'm ready to die era nawandiikidde pulezidenti open letter era asuubira mukama wange gy'onoddamu obubbi buli mu anti-corruption unit tobulabanga taasa eggwanga pulezidenti taasa eggwanga abasajja batemu nze budde bwonna ngenda kkubwa amasasi oba okuttibwa oba okusibwa banteekako bifayiro byesimanyi ne pulezidenti nkubuulidde nze ndi musajjawo eno gavumenti kitange yagirwanira teyagirwanirira abo abasajja bajje bonoone eggwanga batwala ettaka lyange bancunya sikyebakana bulungi sasasula wange ennyumba zange zonna baazikuba ebigo ennyumba zange zonna bazimazeewo batunayogerako bali banene bajja kutukuba amasasi bajja kututta bajja kutusiba bannanga mulwede tuddayo oba banzita munzite nenjogedde. Olunaku olw'eggulo twalabye omukulu amanyiddwa nga Male Mabirizi ng'awera nkolokoto kubanga ate akuba kyabazinga wa Busoga mu mbuga z'amateeka ine bantu maama Nnaabagereka wamu ne Archbishop wenjogera olunaku olwaliro enkoko yagikutte mumwa n'aba ng'ate ayolekera mu kibuga Jinja mu bannamateeka abamusinga kasobola okuba ng'ate agula ku bantu bano omusango. Yes, tuli Jinja tuli magistrate court tuteeseyo omusango Sabana mukaaga bya 23 wabita abantu bana Nadiope Georgia Kazimba ne Najinda Sampaji bagambye jo ninga giri reject yiva ku fumbo bakoze okwekimpatira bwado ku weekend atenga bakimanyi bulungi so yo ngamza agenda kutuwa nako okugenda okujja kukaya ne privacy case aina yako omuntu nga Ate yo mukulu amanyiddwa nga Henry Mwanje yes bwatyo yabadde ku kikaliro ky'aba NUP oluvannyuma lw'okuba ng'ate akaunti ya Facebook evaamu obubaka bwagambye nti nze ngamba Alien Skin asinga Bobi Wine oluvannyuma lwa post eyo ate yasigadde kyekimu abaana bamusabudde left right watyo wayiseewo ebbanga n'avaayo n'akola post endala mweno yagambye nti Stan alina ettima naye ne bannaffe batulinako etima. My fellow musicians, you should stop trusting people around you with your phone passwords. Bwatyo bwe yawandise ng'ekiraga mu byonna nti posteri eyakoleddwa mu kusooka yandibanga si yagikoze alina omuntu gwe yeesigisa password ye yabadde agenze maaso kubanga ate akola amanyanga ago weewaawo yagenza olaba ng'oba kyanyonyodde tekitegerekese bulungi olunaku olwaliro avudde n'agenda maaso kubanga ate akola ka video ng'agezaako kubanga ate annyonnyola bannayuganda butya bwe byabadde. Mbalamusiza nnyo banange ku byatuuseewo eggulo abagambye nti nabadde nenoonyeza byange bambi si bwe kiri ate nammwe abanvumye kyali kimwana ge mazima naye nga bwe nabanyonyodde omuvubuka gwe mbadde nkola naye yesu twafunyemu obutakkaanya ate ye ng'alina passwords zange n'alaba nga y'engeri yokka gy'asobola okuntulugunyaamu nange naye mpulira bubi ge mazima bambi eri mikwano gyange bennina ate nga abamu banupu kati for example nga Akileo mukwano gwange bodyguard wa president Kyagulanyi kale banaye namuntunula ntya mu maaso
Abakyali bange nnyo bangi ba opafambo bana banopu n'abatunula ntya mu maaso. Baaliwo Selector Devi mukwano gwange n'amutunula ntya mu maaso. Bitina namukasa maama banange ebyo tebyabadde byange bimwalabye kuba sisobola kusalawo okufiirwa mikwano gyange mirungi olwa ensonga ezigasanze. Kyampisiza bubi nnyo. Kapalaga baby najoli nkimanyi kati owulira bubi bambi. Kakalamude answer kimanyi owulira bubi naye temwabadde mu magezi gange byasi temulenzi abadde ayagala kunjokesa era mu butuufu yakifunye. Nebaza abakitegedde era abakakasa nti sobola kuyisaamu His Excellence Bobi Wine maaso. Abakakasa nti nze mpa abantu ekitiibwa abansingako. Abakimanyi nti no tasobola kukikola mikwano gyange aba radio presenter aba TV presenter bambi abayisibwa obubi bangi abaze mu inbox yange banga Henry really gwakoze ekintu ekyo nembagamba bannange no siyenze nembanyonyola era bambi abakikiriza mubale kunzikiririzaamu abamanyi mbu sisobola kukola kintu ekyo enenga byonna byonna bimwanvume wallahi bimwanira ddala. Ate yo mukramanyiddwa nga Banjo Mane bw'atyo naye atabudde abantu ku mikutu migatta abantu oluvannyuma lw'okubanga ate ategeeza nti munnange yalinga akola mulimu gwa kutunda amagi ng'alina akazigo kapangisa awo ekamokya yatunda amagi n'atunda amagi naye mu mwezi awo ogwokutaano nga akazigo ako akamazeemu emyezi ng'etaano okwena amagi ago yagaggyemu ssente bw'atyo yagenda maaso okubanga ate asalawo akole ki agule akazigo ako n'akagula ku Land Road completely goodwill awatali wadde kola kye kwebuuzaako ne kafuukira ddala kakeso ye bw'atyo bwe yatandika obulamu bwe. Naye nga story eno ba social media inloze banyizizzaamu nga bamuga nti yibo otulabako amatu otuyita mbuzi oba otuyita pusi banga lya myezi 4 gyokka n'oba ng'osobodde okugula ennyumba ku Land Road mu kibuga Kampala wadde emyaka giba gyaddamuko olimba ye business gye wali okola si ye yali awo nti efuna nnyo amagi tugambe nti gafuna kiralu bwe gatyo abaana bamututte saketi nga bagamba nti alimba. Ate bo ababukede TV bawulira nga bali touched nnyo ku ngeri Spice Diana ajapepeyamu n'omukramanyiddwa nga Chris Evans ennaku zino ng'era bagamba nti Chris Evans ennaku zino tebalaba bwava wa Spice Diana era mbu n'ennyambala ye yakoze ki yakyuseemuko alinga omusajja kati oba ali mu kiraasi okusinza ku byayambala nabo bamwewunya. Jjukira nti ababiri bano balina akayimba era nga ne gye buvuddeko awo Chris Evans yakutte ebirabo tongoni n'abeera nga ate abisa mukuru amanyiddwa nga Cavton na surprising omukyalo ono amanyiddwa nga Spice Diana naye bano bekengeddemu engeri gye yeekukuutiriza bagamba nti oba oli awo ekintu baagala kukibwanvuya oba nabo bibasuseeko. Meanwhile mwana mulenzi amanyiddwa nga Kaiza tukimanyi bulungi nnyo nti yayabulira TV eya NBS bw'atyo nabeera nga ate agenda emitala w'amayanja. Kaiza ng'akola bingi ebyaliwo entalo nnyingi ze yayitamu naye omukyala amanyiddwa nga Rita Kagwa avuddeyo olunaku olwaliro ng'agamba nti banange kiba kibe munzikirize mbere nga ate nsiima Kaizi ng'agamba nti Kaizi bukyanga avaawo tannafuna muntu amuddira mu bigere ku TV za Uganda nti ye muntu eyakolanga omuntu ku interview nga tatya kubuuza kibuuzo kyonna ky'abaabuuzizza oba kinaanyiga omuntu oba tekimunyige oba kinaamukosa oba tekimukose oba kizitowa kitya kyonna yasobolanga okuba nga ate akibuuza so ng'agamba nti bukyanga avaawo tetunnafuna muntu yayina buvumu nga Kaizi bwe yayina. Abaana nno naye bamusabudde ne bamugamba nti wabula bantu mwe muli bazibu wano Kaizi yaweerezanga ne mugamba nti akisusa amanyira abantu simanya tali professional kaakati essaawa eno taliiwo weefuula mbu omumisinga so ng'abandi bamugambye nti obwo buba butaasoma si kirungi kubanga ate omuntu omubuuzo omuleese omubuuza ate n'omubuuza ebibuuzo ebikola ki ebimutyobola oba ebimalako emirembe naye nga kyonna kikiri yali takagwa agenze maaso kubanga ate asima Kaiza olw'empeereza ye gye yali aweereza ku mikutu egya NBS.
Omukulu amanyiddwa nga David Lutalo gye buvuddeko awo nakutegeeza nti yavaayo n'alangirira konsati ya mubongoote oba babongoote okitegeera era nga ya mwaka gujja. Weewaawo olunaku lwe yali agitaddeko lwe lunaku lwennyini Fake Famika naye lwe yali ataddeyo oba lwataddeyo ekintu kye naye ayinayo konsati era ng'egenda beera awo Lugogo Cricket Oval wadde nga gundi ebifo bibadde bikola ki byawukana. Omukulu amanyiddwa nga Fake Famika kino takisanze kuba nti kisanyusa ng'era agamba nti talina buzibu ne David Lutalo naye kyamwewunyisiza okutegeera nti ku lunaku lwe ate n'oli lwe yakoze ki lwe yataddeyo ekiki ate nga ye yamusooka okubanga akola ki alonda olunaku. N'agamba wadde nga audience balina zanjawulo ye nga ye yandibadde takikola singa omuyimbi yenna aba ayinayo show oba concert okubanga ate akozesa same date alabanga okuyingirira muno. So oluvannyuma lw'okubanga ate awulira ensonga ezo omukulu amanyiddwa nga David Lutalo agenze maaso okubanga ate ajjayo concert ye kwolwo olunaku. So ebisingako tujja kwongerako nga tubitegeera. Aliko simulala ye Carol Nantongo ono yandibanga alidde empanga ku mukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine oluvannyuma lw'akatambi kano kubanga ate kagoyinga viral nga munange bali wali n'omukulu president bagenda maaso okubanga ate betachinga bwe beyimbira wali wonna nga omukwano kiraga nti weeguli. So team Lydia Jasmine yandibanga eviriddemu awo naye nga ate ye president yavuddeyo ngambe Dikenzo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza Mr. Henry okubanga ate amwesonyiwa ku nsonga y'obutasoma kubanga agamba nti ye gwagamba nti teyasoma munange bangi bakuteko bangi basitudde atengera bali bulungi because of him kyokka nga ate ye eyasoma oba oli awayinza n'okuba talina gwayambye ate nga n'obwavu mu kimwavu. So n'amusaba amwesonyiwe ye ebyokusoma kwe abiveeko abiviireko ddala wadde nga teyasoma afuna kyalya ayina balabirira ayina basuza ayina bakola obulungi mu butasoma bwe. So olutalo nolo lubadde lugendera ddala wala naye nga omukulu amanyiddwa nga penge naye yabadde aluyingiddemu awo n'agamba Mr. Henry nti gwe yasoma ennyo lwaki wagenda n'obeera nga atolonda omukyala prima gwe tumanyi obulungi nti naye emisomo gye giri awo gityo lwaki tewafuna musomi munno va ku Kenzo. Birthday ya muganda Chosen Becky nayo bwetyo yaliriddwa. Yes. Oye mukulu amanyiddwa nga Dictator Amir era nga kyekyo kifaananyi kyagenze maaso kubanga ate akozesa okwagaliza mulamu we birthday ennungi oba amazaalibwa amalungi. Jjukira nti ba social media in-laws baali bamulabula nga bamugamba aleme kubanga ate yekkutiriza ku mulamu we naye nga ba social media in-laws bennyini bavuddeyo ne bagamba nti Dictator Amir mbwafaanana nyazaala we maama wa Chosen Becky abaana batokomoka. Anyways, tomanya kubanga munaye buli omu alaba bibye yandibanga amufaana mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwaleero muzikirize mberenga ate njagaliza omulungi wange Hajarana Gujja amazaalibwa amalungi okukamala omukyalo ono ankoze bulungi nnyo nga bw'okiwulira abeerawo wano ye hedigalo yemu ku nnyonyenkeze y'omu ku balikinga y'omu ku basingira ddala okuba nga ate basharinga kyonna kyokola mama. I don't take you for granted. Thank you so much era nga nkwagaliza birungi byerere nkwagaliza amazaalibwa amafufu kamala owangaale ng'enfudu y'emmengo naye ngera mu kaseera ke kamu abakwadde obubaka bebangi tiimu PJ yonna kipenzipenzi wali wonna bagamba nti bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Priscilla agambye nti muvudde wala mulwanye entalo nnyingi muyise mu bingi tayinza kubanga ate abyerabira era nga akwagaliza birungi byerere okukamala. Sigenda kubanga ate nsukkawo wano ngenda kubanga mbasibulira wano naye nga omulungi ono afaanana Rema Namakula nga bw'omulengera omukyalo oyo aliyo ku TikTok naye gye yakolera erinnya lye bamujje ku lujja. So katubere nga tetumwagaliza obufumbo obulungi ate nga ye eyakera ku makya ne yeefuula omwami eyali omukyala yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate atabukira abawabuzi bakuno. Ngenda kubaga mbagaliza okubeera obulungi atakuumira mpeera bankuumire nsigala nze PJ nga bulijjo. Subscribe to PJ Updates nja kubanga ate nsimanyo nsimira ddala mbeera bulungi. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya. Anti-Molden International Labour Consultants ye kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, aba pedicure ne manicure, housekeepers ate nga
nga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 783 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 04 21 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Mwabadde beeyogeza ku bifaananyi byange Katonda akusaasire tali mu kusaasira bwana buli mu kufa kansa, tali mu kusaasira bakazi bambuta bali mu kuzaala abaana abafu, tali mu kusaasira bakazi abali mu kuzaala nga ne bafa nga bazadde, tali mu kusaasira abantu bannaku babonaabona adde kunze Dionsa alina buli kamu. Mwina okukosa amagezi gammwe mulekera abato okwesirowaaza omanye Abafirika temulina amagezi sometime. Kati buli byonna n'ebiri mu nsi eno byalina okuhandulinga ng'adda ku nze. That means priorities ziri fucked up because nze nganze niyo kuba nga nze gwatalina nakufaako because alina ebizibu bingi byalina okuhandulinga. Bannange mulekera okututisatiisa n'ebintu by'eddiini abamu ku ffe tuli bakoowu ate twalawuka. Peace out.